Nze Agnes Nalukwago okutuusako alipoota y'embeera y'obudde wano ku Bukedde TV. Enkuba ekyagenda maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu naye nga ntonotono era nga ziweredde saa 3 ez'okumakya. Bushenyi ebadde ne milimitaazi 7 n'obutundutundu 9, eyo e Masaka milimitaazi 7 n'obutundutundu 3. Kino kiviira ku empeweevu ezikunta nga ziva mu bibira by'e Congo okudda naddala eyo mu bukiikaddyo ssaako n'ebitundu ebimu mu bugwanjuba, wabula ate empewo enkalu zikunta nga ziva mu ddungu ly'obuwalabu okudda naddala mu bitundu ebyo eby'obukiikakkono, ekiviiriddeko akasana okwememula mu bitundu ebyo. Olunaku olw'enkya ku makya tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebimu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale, olwo ewalala akasana kajja kwaka nga bwe kakubaakubamu. Wabula ate mu biseera eby'olweggulo tusuubira akasana ogenda maaso n'okwaka nga bwe kazikirazikira mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, wabula ate ebitundu ebimu mu bugwanjuba ssaako n'ebyo ebimu ku nnyanja Nalubaale tubisuubira okuba n'enkuba entonotono nga n'ebbugumu eryawaggulu lijja tukeera ddala ku degrees 31 eyo mu Kotido, wabula ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 27. Betugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Nairobi, Kigali ne Paris tubisuubira okuba n'enkuba, wabula ate n'atonya mu Kigali ejja kubeeramu n'okubwatuka okw'eggulu nga n'ebbugumu mu Nairobi lijja tukeera ddala ku degrees 26 wamu ne Kigali. Wabula ate eyo mu Dubai tusuubira akasana okwememula, olwo mu Amsterdam tusuubira obudde obw'ekiddedde. Nze Agnes Nalukwago kwagaliza ekiro ekirungi, sigala nga weekuumira ku Bukedde TV, weeraba.